Kanso Nalukola Banamateeka mukukutivu mu ggwanga lya Uganda era gwe tuli naye olunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga Uganda nga n'ensingira ddala ye y'abaka ba National Platform Babaka Baludde Oluvuganya abakulembera omukulu Mathias Mpuuga Nsamba mu gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaazira paalamenti ne bagamba tebaddayo paka nga abantu baffe General Museveni be yawamba abakomezaawo obanga awadde okunnyonnyola okutuufu wagye kuli mulimu abaka abamu abagambye baagala kuddayo ng'omwe muli Ssemujunganda mu paalamenti enza okubaako byeyisa ate ne biyitawo bannayuganda ne bamutabukira nga bagamba bukyanga obeerayo biki bye wali oyisizza nga biyamba munnayuganda byonna byemuyisa mu biyamba General Museveni kubanga yasinga numbers ennene nti ye bikuyamba ky'okubiyisa nga b'obiyisiza Museveni ali mu kubawamba na kubatta kati nno Sipiika Rebecca Sipiika Anita Amongi Nalongo ye n'avaayo n'ategeeza nti mwetegefu kasita abaka bano baweze entuula 15 nga tebali mu Parliament agenda kuyita mu luluzi asobole okubagobayo ye Mathias Mpuuga Nsamba n'ategeeza nti oyo ali mu katemba byaliko byalwali kubanga mu Parliament baavaayo mu mateeka era baavaayo nga bali kulikoda era nga bali ku answered era tewali ayinza kubagoba mu Parliament kuba baavaayo mu mateeka amatuufu nga balina kye beetaaga okuddibwamu kati Sipiika alina wasinziira kubagoba mu Parliament n'ensonga anyinza tugenda okwogerako ne Kanso Nalukola kkiriza tumufune abitugambe. Kakati ekisooka Paalamenti yaffe erina ebizibu bingi. Olumu ogenda n'otunuulira n'ebiragiro nga bwe byogerwa katugambe Sipiika. Nabyo n'otunula ogamba naye binagguka taliiko ye bukokkoliko tebikunukira ye bimeka byayisizzaamu byabaffe byateekako omulaka byonna bibeera bya bulungi bwa ggwanga oba alondamu ojjukira emabegakaawo Haji Nyombi ba member ba Paalamenti abakyala abali ku opposition ojjukira bwe beekyangamu awo ne bagenda ku ministry ya internal affairs bali bagenze ku ofisi z'omukulu munnamagye yawummula Kahindo Tafire ne babakwataawo ne bakuba nabo ne bazza eri abapoliisi bwe baba batwala ku CPS e Kampala okimanyi nti Sipiika yagendayo ku CPS n'abajjayo naye gwe wali olabyeko Sipiika ng'agenze okujjayo abalala abakwatiddwa obwereere owulira Haji Nyombi Sipiika ye kennyini bw'ayogerwako ebigambo okimanyi nti abo ababa bamwogeddeko ebigambo babakaliga bubi nnyo omanye ebiri ku Habibu Buwembo kaakano Habibu Buwembo bamuvunaanira eyo ku kooti ya City Hall kwogera ng'agamba nti nno nti Sipiika naye yali mu mivuyo gy'amabaati naye bamukaliga bwe baali bamuwa beyiro bagamba asasule obukadde 3 ate taddamu okwogera ebyo ebyamuleeteza omusiba kakati bw'otunuulira eddembe bw'aba alirwanirira eri abali bammemba ba Paalamenti banne mu nsangi ezo nawulira nti omutabani wa Afuga kuno yakyalako sayidi yeye Bukedya n'akuba olukuŋŋaana mukulu Male Mabirizi n'ateekayo omusango ogwa private prosecution ate mu Paalamenti yemu ne baleeta ne bakkiriza omubaka gwe bayita Akamba aleete ennongoosereza muteeka le bayita Magistrate Courts Act bajjemu akatundu akakawa obuyinza omuntu wa bulijjo okuleeta omusango gwa criminal ku muntu kakati olaba Paalamenti byekola eyo nnono ya nsi yonna kuba kati otunuliranga mu ggwanga lino waliwo impunity osanga jje n'omu nga teriyo mu poliisi asobola kuwandiika n'ayingiza complaint yo bw'oba ogenze ku poliisi okkiriziganya nange nti nga gwe mu poliisi otudde ku kawunta omunnayuganda n'aleeta complaint ye ng'ayogera ku jje n'omu nzize wano okuwaaba omusango nga mpawaabira Jeno Mukasa Kaloli gwe ng'oli mu poliisi gwe lwaki n'oguma lwaki toguyingiza n'oyingiza complaint eyo mu kitabo bwe si bangi abagumu
Ansobola okugamba ndi nzikiriza okuyingiza complaint ereeteddwa ku Jeno Mukwaya Kaloli. Gwe oba oyagala ki? Kati ne wabaayo abannansi abaamira pini nga yetafuddeeyo asobola okugenda mu kooti butereevu naggulawo omusango gwa criminal kwoyo omuntu kubanga institution za government ezimusobola olw'okuba w'amaanyi nnyo. Kakati ate gwe parliament eyali badde akulaakulanye ekyo ate gwe ogenze okozesebwe oggyemu obutundu obuw'amaanyi bannansi bw'obadde oyogerako okutwala obuvunaanyizibwa. Munnansi ayinza okulaba omulyako omulabbayo omukenuzi n'agamba kamweggulireko ki omusango. Kati ate parliament eyali yambiddwako ate yejjawo amaanyi ago g'abannansi. Nga bw'ojjukira waalingawo kye bayitanga Black Monday. Abalwanirizi b'obwenkanya aba civil society organizations nga bagamba beekalakaasa ku lw'obulyako obukenuzi n'obulabbayi. Ate laba poliisi n'abakwata mundu abalala bwe babakwata ne batwala ekkolokoni lwaki beekalakaasa. Nga bwe walaba abaali beekalakaasa ku babbi b'amabaati tebabatwala munda lwaki beekalakaasa ku kubba amabaati. Kati ebiringa ebyo bye bitusobera. Ekirala sipiika yennyini bw'oba omulabyeko mubuuze yakomawa ku minisita gwe bayita Namuganza gwe baagoba mu parliament gwe baagoba ku bwa minisita. Takyatuulawo ku front bench baminisita we batuula era byagukirawa. President yamugjawo. Lwaki alowooza mbu tujja kukkiriza nti byayogera bituufu nti ajja kugoba ab'opposition mu parliament tajja kukozesa obuyinza bwe nga bwe buli mu rules of procedure. Anaabeera n'abaana n'ebyana. Lwaki Namuganza honorable omumbeja w'ebusoga lwaki ye teyassa mu nkola okusalawo kwa parliament enamba okwakolebwa? Anaasobola kussa mu nkola ebyo ebiruma mukulu Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga anaamusobola ng'alemereddwa minisita. Ani asinga okuba ow'amaanyi awo? Ekirala bave mu kusaaga okulowooza mbu nno basobola okutambuza parliament nga tebalina opposition. Nabo bakitegedde nti bikunukira bye bakola. Liri eddoboozi lyetaagisa nalyo okubaawo. Ye abaffe ab'opposition bye boogerako si bya nsonga ku bantu abaabuzibwawo ne batatwalibwa kuvunaanwa ebbanga eryo lyonna nga n'abamu ku bo nga Kibalama ng'akulira bizinensi ya gavumenti mu parliament. Right Honorable Prime Minister yagamba nti oyo tumulina. Kale basooke baleeta oyo gwe yakkiriza nti bamulina. Oba oliawo abalala beekweka mu nsiko bokka na bokka naye temumuleese. Olaba oli anoonya empiso n'afulumya n'entebe zonna anoonya empiso ebulidde mu nnyumba naye omuntu ababulako atya mu kiseera ky'oggwe Jeno Museveni nga wagamba wano nti tosobola kukkiriza DPC kubeera awo ng'atunula butunuzi ng'omuntu yattiddwa mu kitundu w'alina obuyinza. Gwakyali mu buyinza. Ebikolobero ebyakulwanisa nakati bigenda mu maaso. Ate abaali kugambyeko sipiika ne banne bwe baleeta ensonga abali ku opposition baabo batandise kubavuvuba. Sipiika asule wansi enkanda abuuze nti abantu bano abaatwalibwa bali luddawa baweebwa obwenkanya kubanga ekyo bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwe. So si ate kulumbagana bakaayanye. Sipiika yali badde wamu n'abo abantu abanoonya obwenkanya. Obanga bano abantu ba bulijjo manya abantu ba bulijjo bw'okuba olukuŋŋaana ddembe ly'okukuba olukuŋŋaana. Naye kakati bali abamenya eddembe ly'obuntu bwe bajja ne babakuba tiya gaasi. Omanya abantu ba bulijjo bwe bagamba ne bano ab'opposition babi nnyo. Kati kiki ekibakubya olukuŋŋaana okutukubya tiya gaasi? Sooka obuuza oli nti bano okukuba olukuŋŋaana kibi oba kya ddembe lyabwe. Kakati so ne sipiika asooke aleme kutunulira katulututtu. Asooka atunuulire akatulututtu kavaawa. Bwe babanga ensonga bano gye beesibyeko yaaba abaabuzibwawo batatwalibwa mu kooti. Asooka agitunulemu. Abuuze aba gavumenti nti ffe siggalina erya parliament legislature
tuyine betu okubabuuza mutuwa accountability. Abantu abo ababuzibwawo baliwa? Lwaki tebatwalibwa mu kooti? Lwaki tebateebwa ku bbeiro? Kuba oli ne bw'aba ali ku musango gwa naggomola mu bbanga lya myezi 6 ateekwa okubanga muleese bye muteekateeka omuvunaana. Bwe muba temubireese kooti erina ebbeetu ne bw'ebanto okuwa omuntu oyo bbeiro agende eka gy'anaava nga mwe bwe munoonyereza. N'olwekyo Sipiika ebyo byagamba byakwekangabiriza byakutiisatiisa nga bwe yalemererwa okussa mu nkola ekiragiro kya Paalamenti okugoba Namuganza era bw'ajja okulemererwa okussa mu nkola okugoba bano kuba byayogera tebiri legitimate era bajja muwakanya mu kooti. Ekirala babongera maanyi n'abo ababadde tebannategeera nsonga ki gye baliko bajja kubanga bagitegeera. Kati opposition esobola okukola mu Parliament nga waliwo obutakwatagana FDC eri ku ludda lwayo ebiraba bulala ne bana abalala bolaba biraba bulala kuba nalaba aba NUP abasinga n'abalala ba DP bafulumamu FDC ne basigala mu gati kaffe mwetuli. Kakati waliwo ekiseera oli wayimirira ye n'abeera ng'abalibwa lulwe omanyi buli cupa etuula ku ntobo yaayo. Member of Parliament ayawukana ku bwe bayita delegate tayogera okujjako ng'abamusindika be bamuwadde ebyo byayogera. Delegate yatya kati twayinako wano delegates conference eyakolebwa mu kukola ssemateeka wa Uganda. Abo abaatuula mu lukiiko olwo olwakola ssemateeka wa Uganda baali ba delegates. Ebirowoozo baabijjanga ku bantu abo ababasindikanga okuva mu constituencies. Naye ate bwe kituuka ku member of Parliament, a parliamentarian abeera representative atayina kumala kukima birowoozo by'abantu. Actually obugezi bwe oba obukendeevu bwe bwe bumuweesa akalulu oyogera n'olaga abantu byoyogedde ebyo bwe babikkiririzaamu ne balyoka bakusindika nga balabye entegeera ye ey'ebintu nga ddala ye n'abakiikirira osobola okuteesa ne bw'oba tomaze kuddayo beebuuzaako. Kakati buli omu alaba nti abantu abansindika wano we bakkiririza eyo nsonga nkulu nnyo kasita obeera ng'ekyo kyoyogerako tekikontana na ssemateeka. Abeefudisi bwe baba basalawo kulaba bwe batyo nga bo tebalabawo obutali bwenkanya buyenda yaabwe nga bo tebalaba nti lino lyekkuba eriba liyitibwamu kuba musobola okubanga mulaba mwenna nti waliwo obutali bwenkanya naye ate ne mutakkaanya ku kkubo liyitibwamu ku kulaba ng'obwenkanya obwo bujja. Baliddayo eri abalonzi okubannyonnyola lwaki baakolanga bwe baakola mu kiseera abalala we baali nga bali ku ngeri ndala. Oboolyawo bano abaafuluma abalonzi balizuula nti be bakyamu nga bali abaasigalayo be batuufu. Naye member wa Parliament talina kye bayita collective responsibility. Ogimanye eyo aginyombi. Collective responsibility ekwata minisita. Minisita bw'aba atudde mu cabinet ne wabaawo okusalawo okukolebwa takkirizibwa kujja ku fulo ya Parliament n'awakanya nti newankubadde kino kye baleese naye nze bwe twabadde mu meeting yaffe nagambye bwenti. Naye memba wa Parliament ye asobola n'okuwakanya ebisaliddwawo mu kokasi oba onfuna. Kale nabwe kityo baddembe okulaba nga bwe balaba naye abalonzi be balina okubabuuza nti abalala bwe baali babuziddwawo mwe mwagamba ki. Kale bwe muba temwakkiriziganya na nteekateeka yaweekitiibwa Mathias Mpuuga mwe nteekateeka eyammwe yali kikweyo ensonga. Ikwale n'aba-NRM olumu tulina we twali nga tukubaganya ebirowoozo. Honorable Sebunya, Honorable Kasule n'agamba nti singa bakkiriza okuteesa ku ddembe ly'obuntu oboolyawo n'aba-NRM baalivumiridde ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ne mubuuza nti baani abaagaana okulikubaganyako ebirowoozo nti si Parliament nti Parliament. Teni kitegeeza baani abangi mu Parliament si ba-NRM. Kitegeeza balina omukono mu kugaana Mathias Mpuuga okukola presentation ku kulinnyirira kw'eddembe ly'obuntu.
bimmo omukisa oba ontegeera. Kale sawa zirinya ampliza zenyini kuiseko sekendi za 3 twagala genda mukumula mbwe tukomawo tuongere okugaziwa mu kakatono. Waliwo kano kenawulira juzi Anvuma obugagga Laufikum Allah kuddizeo stress atenga bwe tuyiga ne dini yaffe tuning way tojivaako stress reza parliament yetaaga kusabirwa. Agambye nti tetuyinza kuteekawo nkola nga Idi Amin gye yakola ey'okuweera parliament. Agamba nti mu mateeka kisoboka zammuddemu ekyokugyawo parliament kiba kikolebwa ne tukinyumirwa ffe bannansi kizibu kubanga tutambudde ne tugenda mu demokrasiya omupya mu free and democratic society Haji Nyombi wateekwa okubaawo parliament kubanga parliament we wayita eddoboozi ly'abantu. Ekirala tosobola kwesiga abatudde mu buyinza. Olaba parliament weeri neraba enguudo laba amalwaliro laba amasomero. Anti wali bwe tukola kati ebiragiro nga bijja buzi. Anti bijja buzi ogenda kwesigaani kubanga neggwanga liyinza okuddamu okuwangala paka ensiro erizingwako nga tutuzeemu kufuna alinga Amini kuba Amini yakolanga okusalawo tukuyita okwannakyemalira naye nga kulungi eri ensi oba nfuna Haji Nyombi. Olaba China eyinza okutubanga etuula emirundi 3 palamenti yaayo mu mwaka naye abafuga bafaayo ku malwaliro ku nguudo kusomesa kw'abantu n'ebiringa ebyo. Gwe wano balaba wabona obanga tulina bantu bakukiikirira bakayanako okokala olumu oba nfunye positive dictator ogenda mujjawo oyo atagambwako parliament. Positive dictator muzibu wakufuna muzibu. Maji mbuliza council process yoku. I'm inquiring about the details of processing a divorce initiated by the woman. Naye awabo omusango waliwo tatandikidde ndoza kyabazinga awabo omusango naye aguwaaba okusinziira ku bufumbo bwe mwagendamu n'ekirala aguwaaba okusinziira ku bonnansi ababiri mwembi muli bannayuganda bagenda wa bannayuganda nti bagattibwa wano nga bannayuganda nga tebagattibwa wano eri ni bufumbo buno sibwa wano. Anti oli abuuza general obufumbo obwo bwogerwako sibwa wano tekigaana kwawukana kwabwe. Okay. Filing a divorce petition. Naye kati ekingambisiza otunuulira ani oyo gwoyawukana naye. Bwabanga munnayuganda omulala muzungu high court bwe muba mwenna muli bannayuganda magistrates court naye high court erina obuyinza esobola okubawulira bwe wabaawo ensonga ezibaleetera okubeerayo okugeza ebyobugagga bye bakayanira olumu bibeera nga value nene nga magistrates court tesobola biwulira. Obufumbo obumu kati ng'obw'abasiraamu butandikira mu kadhi courts kooti ezaffe mutandikireko ewa imaamu ontegedde. Olumu bwe mubuuka amacco n'ogenda waggulu nga tonnaba kusooka bakuzaayo wansi. Kooti zino zoolaba olumu togenda bugenzi. Olaba bw'ofuna obutakkaanya ku nsonga z'emisolo osooka genda mu taxi appeals tribunal. Bw'ofuna obutakkaanya ku nsonga z'ebyokulonda olumu olina kusooka mu electoral commission okujjako ng'emaze okulangirira ebivudde mu kulonda. Bw'odduka obuddusi mu kooti enkulu nga bagamba wano walizeewo ku apiiru lwaki wazze wano mangu n'obufumbo olumu bwe butyo waliwo gy'osookera. Mwebali kuweereza Uganda ekyasobola okuddayo ku musingi gwe yaliko nga abakulembeze balina okusaasira eri abantu ayirina ekyebantu. Si kyangu omanye ebbanga kati eriyise lireese omukulu n'akulembera n'amala ebbanga ddene mu buyinza. Kati bano buli ajja afuna office aba mupya ng'alabanga atannalyako aba ayagala omukulu asigale ng'akyaliko. Ekyalina okutereeza eggwanga lino kubaawo komo ku bisanja by'oyo akulembera emyaka 10 waakiri
yali badde jimala omuntu oyo abeera akimanya ajja kuvaako n'abo abali naye baba beegendereza enneeyisa yaabwe nga bakimanya essaawa yonna bagenda kubikkulwa essuuka ebabisse singa oyo abeera akulembera owaabwe abeera agenda kuvaako so akulembera aba yeegendereza n'akulembera bulungi naye bw'obanga oyo gwa abafuga nga mumusuubira ne mu 241 okubanga alibeera ku ballot paper kiba kizibu ono abakuba embooka abagiba ku by'amaanyi kuba abagamba akyali alina obukuumi bw'oyo ali mu buyinza. Okay. Ochola okuva ensambya nammwe mwogera nnyo ku Museveni ate ne bitutama Museveni akola yekka. Tewaliiwo kkubo ddala ly'osobola kuyitamu kubanga alina obuyinza era yeye. Constitution ya 95 yamuwa obuyinza bungi. Yalonda abalamuzi, yalonda akakiiko k'ebyokulonda, yalonda baminisita bonna, yalonda obukiiko bwonna kakabe bubeere buno obw'eddembe ly'obuntu kuba bamuwa obuyinza bungi nga balowooza nti ali kulembera ebisanja bibiri byokka. Ne balonda president ow'ekiseera ekitono ndowooza otegedde lwaki gwe tulina okwogerako ate naye n'ateewummuza n'ayagala atuyambe nnyo n'atakoma ku ye n'abafamire ye n'abaleeta nabo batuyambe batusavinge ffe tutuulaawo ng'abalangira nga bo bambi beewaddeyo ye Gen. Museveni ne famire ye okubanga be bakolerera bannayuganda omukyala we abaana be abakoddomi be kati nabwe ekityasaanye bambi okwogerwako kuba obuyinza bwamusukka. Ambuliza ku line ku simu tugenda kujja beera ready. Mbazira kuva Kampala government abasinga ku opposition abo ba self seekers going to wait for them, wait, you will see them coming back to secure their seats in parliament. Ekyo kituufu era kisoboka kubamu kubanga waliwo abanoonya emirimu. Okimanyi Haji Nyombi nti nammwe abalonzi abali eyo olumu mubeera muwa ebifo bino nga mugamba gundi oyo tumuwe bambi ku bwemupi mwana oyo yasoma n'atuuka mu siniya ey'omukaaga ate wampisa nnungi abuuza abantu tabayitako amanyi n'okusimentaana azimba ebidaala bwe tuba tufiiriddwa amanyi okukwata enswa n'ebiringa ebyo bwe ziba nga ze ensonga zemuwa nabo muba mubawadde wimwaganya kufuna mirimu. Omulongo Kato Henry n'amasuba kikajo sebo bakatu bulabye nze olunaku lwe nawulira munyweza ali gayaza ku masigidi jamia message ngenda jiddamu luvanyuma wano ndowooza webale nnyo mwebale kuweereza Nyombi ne kanso ababaka bateese mu parliament ebigasa abantu Mama Chiku. Mama Chiku mugambe naye asindika abo bennyini abalina obusobozi obuteesa ebigasa n'aba asindise batalina busobozi era byebyo byalina okufunamu. Assalamu alaikum. Mwebale kuweereza nange ndowooza nti okusembeza services mu bitundu ebyenjawulo tukope Kenya kye yakoze naddala kukutema emisolo ku lw'enkulaakulana y'abantu Saadi Matuga. Ekirala oli Kigundu yalagawa eyali akola omulimu gwa byamukama. Okay. Haji Nyombi olaba Kenya yewogerwako ekisooka economy yaabwe yanjawulo neneko okusinga eyaffe. Ekyokubiri abakulembeze baabwe bambavu mu lunyanyi betuyinza okugamba balina substance. Osanga bakansala mu kati nga mu government ez'ebitundu nga baprofesa abakulembeze bangi ab'embavu wano badduka ne bava mu by'obufuzi olw'okuswazibwa okujolongebwa omputu y'abo abali mu buyinza abatawulira bigambo by'abatono bwe baba babyogedde okulemera mu buyinza efuga bbi obulyako obulabbayina obukenuzi wano by'amaanyi nnyo ate okugamba kwabo abaliwo ababikoze tewali kikyuka waakiri Kenya kuba Kenya olaba ne bwe baba balonda bulonzi balamuzi waliwo obukiiko obwetengeredde obusobola okukola emirimu egyo naye wano ewaffe si bwe kikola si bwe kiri wano waliwo n'okuinfluencinga oyo bw'aba atawulira bye twamugamba fe abaamuteeka mu ofiisi eyo tujja mukola bwe tuti ne bwe tuti ebyo byonna bizibu binene
Kochimanyi okuwandolinga ensonga nga bwe nagambe mu ntandikwa kye bayita impunity kiva mu maanyi nti oli bw'akola ng'agoberera amateeka basobola okuwa transfer abadde atuula e Kampala ssebo ne bakutwala eyo ewala gy'oliyo si ggwanga nayo Uganda naye wekibanga kyekibonerezo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya kapoza Haruna kusalama rodi wakulekana. Sibo malamusizaako nnyo bale tuweereza bakama bange. Nange nzikiriganya n'omuteeso yagamba ati parliament okusinga wisoboka yandikiddewo. Kati tufunamu bango olunsi omusala batwala mungi ate n'amateeka ne bagayisa omupresident agagaana ne bibeera awo beeberera mu kweyagala tetulina kye tufunamu wadde n'akamu parliament singa kisoboka yandivuddewo amateeka ne gava eri Museveni tumanya nti kale yalagidde baagaliza okuteesa obulungi. Kale webale nnyo webalire ddala Haji Nnyombe. Nze ndowooza ekyokubanga enkuba emaze ebbanga ddene nga tetonnya tekituleetera kujjawo ttogero mwe tulembekera amazzi. Ayinza ba tekyatonya nga tekyadda. Ekyo kizuula ddi bw'enaakomawo. Kuba kati tugambe nti ekiseera kino tuli mu bukulembeze obubi naye tetusobola kujjawo institutions. Oli ajja kutuuka akugambe nti ne poliisi oba twaligijjeewo kubanga abantu abamenyi b'amateeka batulumbagana. Ndaba ekyo beegiriise kuba poliisi tekoze kyeyinakola. Nabwe kityo poliisi eveewo buli mu poliisi agibweko ebyambalo byaffe addeyo eka kuba tetuyambye. Nze ndowooza tugireke tulumbe. Baba ono waayise pal. Okay, pal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Enseno tedda mabega. Ensi ina gia advance. Abantu bandi badde bagala n'okudda mabega ne badda gye baava. Ne badda obuto. Twogerako naani? Ne Muhammad Matovu ebuwambo. Nene gombye nnyo kasitole kagundi oyo kamukwano gwange oyo akabobuwai yava nenkyetumuliyamu naye okutaasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuva abantu we batamanyi okutaasa kwa Allah okwanga kunajja kujjira abantu batamanyi kakati biyinza okuba kujjidde mu mpuuga naye ng'abantu bajja balwawo nnyo okukiraba. Mwena omuntu gwe mugamba oyo yabula yaani gundi kibalama kati afuuse ensonga y'abantu abuzeewo abawera ng'abantu emitwalo 30 betutamanyi nga nsonga nkulu nnyo oba abampuuga bazze mu palamenti oba tebazzeeyo naye ensonga yo yategeerekese era mbeebaliza ddala ensonga baginyereze ddala oba bagoba mu palamenti babagobe kubanga ffe tutegedde. Kale webale nnyo pal. Hello? Pal FM. Yes. Anti nze kyembadde nteeso. Ani ono ateesa? Aya twe Kawempe. Ngamba nange palamenti eveewo erina kyetuyambye. Ekyo
kyembadde nti okubeera tebalina makulu. Babuuza nti waddewo ki? Ekyokuddawo sikimanyi kuba kati bavudde mu paalamenti ebiteeso bayisaawo biyise. Kati ffe tuba tugenda kukola. Kyekyo ekiteeso. Kale webale nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nze muteekanga Yusufu ekyerima kutambala. Yesebo. Essomero kanso nalukoola lyagambye eby'ekyerima nange nasomera kuko. Oline obbiwo wuuno wano. Omwali ngo HM gwe bayita Waiswa. Yansomesa. Essebo kaakati nze ndowooza paalamenti yandibaddeeko naye abantu abamu bali mu bifo olw'okuba nti balina kye balyamu. Ng'agamba bwe nnaayogera ekituufu eyansiga mu kifo asobola okubeera ng'akinzigyamu. Okwe kuteesa kwange. Kale mukama wange webale nnyo webalire ddala. Swabla Entebbe. Entebbe egamba ki? Webale kubanga otugoberera ku PAL FM. PAL? Hello, mkamangu mwe batuweza PAL FM. Kale sebo tuuliza. Oyogera kwenye bwange gayaza. Sebo. Kakati ekizibu kya paalamenti oba si babaka wabula kwa abantu bennyini abaka betulonda. Ogenda kulonda omuntu olw'okuba akuwadde busabbuuni busabbuuni wendegya oluusi yafunye zooni. Kati bw'anaatuuka mu paalamenti ani asobola kufa kuki kusasula looni ye. Yagenda okuteekeza zigenza tekyabiteeza olw'okuba ajja kubajjukira amanja abanjibwa. Tulonda abantu abeetegese okutukulembera. Tegede mukama wange. Yes. Kuweereza sebo. Kale mukama wange n'okutuuliriza toyanzege. Agamba ki Dr. Swaib Kagwansereko? Wa alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kuri mundu webali kuweereza. Kale mukama wange ddoboozi nga liri wansi. Liri wansi nnyo ataawo. Oye kukyebase. Ataawo kati. Kakati ne minisita Nalukoola naye mulamusiza nnyo. Ani ono? Adam Semba gyendi wano ku Kyamusawa. Kakati ensonga za mwami Nalukoola nzisiima nnyo era ndimuwulirizaawe buli lwabeera ku leediyo nemanya nti wali onoolizaawe. Naye abantu bakimanye nti ensi Mungu bwe yali atonda ensi eno buli kimu yakiwa bwe kiteekeddwa okubeera. Nga buli kye kirina okukyuka era yatulaga engeri gye tulina ekikyusaamu n'atuwa amagezi bwebwongo. Kati omuntu bw'ateesa n'agamba nti paaliyamenti ezeewo kakati nga minisita Nalukoola bw'agamba nti oli bw'anajja okutuuka n'okugamba nti ne poliisi ezeewo kitegeeza ajja kutuuka n'ogamba nti enkuba bw'eba tetonya ate nga n'enjala etuluma kati birekere ddala n'enkuba tetonya enjala etulume. Tugumiikirize tumanye obugumiikiriza ebintu bina Nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yatulamira omuntu okubeera n'amazima obugumiikiriza obwenkanya ekyokunoona okinyambako nkyerabiddemu naye ngeri ebintu bina Mungu bw'abikuwa abaakuwadde obugagga bwonna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange nkyerabiddemu. Dakiika zino ziri kale. Zishankalanye. Hello. Yesebo. Yesebo lute sebo. Patrick wamenambo. Patrick. Yo. Yesebo. Devali. Kale sebo. Ekyokujjawo paalamenti teyandibadde ensonga nkulu. Ngenderezaako ku PAL FM eyeeyo. Ngenderezaako. Ekyakujjako paalamenti tekyandibadde kikulu. Kujjako Uganda obuzibu buli nti abantu beejumbira okwogera ekigambo nti genda naawe oli. Kitegeeza oba tumulonze nti agenda kukola ekyo oba omulonze agenda ali. Kati singa opposition neteekawo ekkubo okuziyiza gavumenti okukola byetandibadde nti
abantu tebasiima netekawo nali ekkubo lyayo negamba manyi gavumenti bwe bateyagadde okutuwa obuyambi naffe katuteekeyo ekkubo lyaffe abantu banaalabira nti ffe bye twogera bituufu naye bonna ate be balwanyisa ki gavumenti nti singa bo ne balaga gavumenti n'abantu nkola ki gye tulina okutambulirako buli omu yenna n'aganirwamu naye engombo ebeerawo gavumenti Museveni si ensonga yeffe ffennyini ffe twesimira obunnya ate bwe tutasobola okwejjamu Uganda ffe abantu ffe abagise kubanga bw'olonda omuntu ng'omututte agenda alye anateesa ki mulonde ng'omukakasiza nti omanyi oli tugenda mujjayo ku lw'ensonga eno n'eno kubanga ebyetaagisa bingi bye tubadde tumwetaagamu teri na kimu kyatutoledde kati gwe gendayo olage nti kino ne kino abantu kye babadde bakola ki bakaabira naye osanga omuntu agenda kulonda mukulembeze nti agenda atukiikirire amuweereze ng'omu nti genda naawe olye bwentobenteseza mukama wange naye paliamenti ye yandisigaddewo tweyanzege mukama wange okuteesa katusembeyo noono ndowooza Pal hello waalaikum salam ng'oli wansi nnyo mukama wange oli wansi nnyo kanfune ku mulala Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Muganda wange nyonjo studio. Yendi munanga ani ono? Ono bamutase kajasa ne mutuze w'ekinya bigomo. Wanjise bo? Ono bamutase kajasa ne mutuze w'ekinya bigomo tundo kweva brown bake. Asa ne ugamba utya? Bimanyi empereza yammwe. Amen. Alhamdulillah. Amen. Nesinga nnyo omusajja oyo Bazina lukola mwagala nnyo era nsimanyi empeereza ye. Omwami avuddeko yagambye ne opposition yennyini yandibadde ekola ebintu abantu tebanaalabira naye ye etali mu gavumenti etali mu buyinza ye neekola etya ebintu ng'ate teyina wejja ssente. Mwebale kweweereza. Kale webale nnyo webalire ddala ku mukutu ogwa Pal FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Shafiki Amini. Amini oliwa? Nga sinzidde no bwayisi. Amini dada oba? Amini. Tekulirya dada? Kakati step ensonga eyo omwami Lukola gy'addayogere badde ntuufu nnyo zeeraawo ze ngenda ne mwami Lukola kyateesezza abasajja tubasindika mu paalamenti okututeeseza ate bo badda mu byabwe tebatuweereza ensonga zaffe ze twabasindikirawo okukola bo badda simanga kyayi mbuchayi simanga yake ebbeeyi emmere gye batuwa ebintu ebiryawo tebirina makulu twagala bitwala maaso bituzimba ffe ng'abantu b'ensi eno tegeera era kyensaba baba bonna bawulira batuyambe bakole ekyo abantu kye babasindika okukola tunoonya emirimu tetulina byakukola tuli bavubuka tuli eno tutudde Estegera. Wotugenda okunoonya emirimu ate batusaba bisima muleete endagamuntu muleete biki abamu tetwasoma nagenda wala. Naye endagamuntu baaziwa buli omu. Kyo kituufu. Bibamu ne ssente okuzifuna abantu abamu nga tebazisobola nazifuna. Estegera. Yes. Naye kakati ffe abantu tukole tutya? Mugoyingewa. Tugoyingewa. Wana enanga ekikubuuliza tugoyingewa.
tugoyinge wa alopa eso nkula musiza nnyo nange kanso nalukola ye bale tuweereza kale anye emirimu gyammwe naye nze alina kasitole kankoledde aka Bobi Wine ani ono kansigaddemu nnyo Kazibwe Robert yes kansigaddemu nyanyina yegeri yonna gyembera nga nkawulira kati bisibulisaku mpozi n'ekirala nti nga tuzze ku nsonga ya palamenti olwaleero nze nondera Kawempe Seginya Muhammadi yeyandibadde omubaka wange n'ebigenda mu maaso fe abamu ababigoberera ab'okunenya tubamanyi kuba Segirinya embeera gy'alimu bonna abaabimutuusaako n'okuba nga tasobodde tukiikirira tubamanyi tubamanyi kubanga osanga teyandibadde waakyo ffe yajjo tunoonyaamu akalulu era ffe bamu ku baamulonda tiwaatyo we yali alaga nti musajja mulamu bulungi nebyeyakola zimba amalwaliro okola ki erinnya lye lyafuka nga kumpi Uganda yonna nga takiikirira Kawempe yokka naye ng'akiikirira abantu ba Uganda bonna oluusi n'ensi yonna kuba yali alwanirira n'abaana abagenda ebweru naye nga nvudde ku nsonga eyo nti palamenti tetugamba kimu abali kudda oluvuganya gavumenti nti bagume tuyimiridde wamu nabo naye tunagamba kuddamu kulonda nti batuzizaayo mu kulonda ekyokukola tukimanyi era tulinze lwe baliddamu okulonda tuba tujja kumanya ki ekyokukola era bonna abataayimirire naffe ekyokukola tukimanyi nkigadde ndi omu ku muntu wa wansi era abanyigirizibwa Kazibwe Robert wano mu kitala webale kuweereza. Unasikiliza 107.9 PAL FM. Laba nno towulidde agambye nti lwaki onsiikiriza n'essiwuliriza Baalu Fama 17 atonnyeze mwenda Baalu Fama akalimi ka leediyo yo we kaggwerayo. Yes, what are you cancel? Haji Nyombi waliwo mukulu Patrick agamba nti nno tubeeraawo twogera ku General Museveni naye twali tunuulidde abalondebwa naye byombi tulina bitunuulira abalondebwa ne General Museveni. Olaba Amini yafuga kuva 1971 yakoma 1979 bye yakola njagala obigeraageranye n'ebino ebyona agenda okweza emyaka 4 nga yali waggulu kiki ekimulobedde okukola ebyobwannaggwana yabaffe ogenda mujjamu otya mwaba abakule bolonda kuba alina lwe yagenda ebusoga n'agamba nti nze mumpeereze buweereza ow'enyaremu ne bw'aba nga mwebafu naye nga bwazuukuka bw'ati alonda ekyo NRM kyeyagala kakati gwe ogenda kutugamba otya nti tumwesonyiwe ng'ate yatudde waggulu ngera naye ayinfluencinga ebiva mu kulonda. Ekirungi nti bangi musalidde omusanga abalonzi ng'ate mmwe balonzi mu nnonda yammwe besalidde omusanga mmwe bennyini mu nnonda yammwe mulonda abo abasaanyi okubanga be bagenda okutembeta ensonga zammwe. Oluuyo oluvuganya luyina obuvunaanyizibwa okuleeta kye bayita alternative. Haji Nyombi ontegeera tera okubeera wano oluli twali wano ne honorable Nkunyingi ne bagamba nti eri tebagiyita gavumenti ey'ekisiikirize wabula gavumenti kalondoozi ereeta alternative policy. Abavuganya obuvunaanyizibwa bwabwe kwolesa nti tuba kubanga ffe abali mu buyinza kino kye twalikoze. Nsuubira nti ekyo ndabanga mukulu Mathias Mpuuga ne banne abagezezzaako kikola ne balina ekkomo olw'ensonga bali ku luuyi olukola ki oluvuganya tebalina bajeti ya kukola nguudo ofuna wabula ensonga ezo bakoma kuzoogerako nga boolesa butya bwe baalikoze ebyabwe. Era nze ndowooza nti kye baliko bali ku mulamwa okugamba nti twekandaga eddembe ly'obuntu bwe liba likola ki lirinyirirwa. Omu ayogedde awo n'agamba nti abamemba palamenti tebaliiwo ebintu biyita buyisi nga tebabiwakanyiza alinga agamba nti opposition be bamemba ba palamenti bokka oba ontegeera awo kumbe n'aba NRM gye bali ate nga be basinga obungi
naye kyogamba beddembe ly'obuntu teribakwatako beri abo beritandika okulinnyirirwa oliwulira gwekimanyi nti n'aba UPC baaliko mu gavumenti naye kati be bamu nabo kwaba abagamba nti naffe batunyigiriza bwe wabaawo ensonga kakano nabwe ekityo kiba kirungi eddembe ly'obuntu bw'oliwulirako ng'eryomulala lirinyiriddwa okudduka olitaase kuba eddembe lyo lirina oluganda ku lyange eryomulala bwe liba lirinyiriddwa kiba kitegeeza eriryo litiisiddwa bammemba bamwe aba palamenti kye bava basalawo bagambe nti katwekandage eddembe ly'abannayuganda lisobole okununulwa jjukira Haji Nyomi kooti zaalikoze naye tezisobola kukola ng'abavunaanwa tebatwaliddwayo kati Kibalama bw'aba yakwatibwa n'abuzibwawo n'atatwalibwa mu kooti eramuleetya ate nga buvunaanyizibwa bwa palamenti okulaba ng'erondoola enfuga ennungi ebeere mu ggwanga kati nabo kwe kugamba katubeereko kye tukola twolese ekyo ekirala si buli nsonga nti egonjoolwa amateeka Haji Nyombi ensonga ezimu zigonjoolwa buntu bulamu ensonga ezimu zigonjoolwa nkyusa mu nneeyisa bwe tuba nga tulina okulaba nga tweyisa mu nneeyisa eya demokrasi nga bwakolebwa nze ndowooza nti sipiika yalirinzeeko okulowooza ku ky'okugoba obugobi ba memba ba palamenti mu palamenti n'atunuulira kiki ekyo ekiviirako bammemba ba palamenti abali ku luuyi oluvuganya okwekandaga ye talowooza nti ateekwa okuteeka kunninga abo abalina obuyinza ku kutwala kw'abantu abo babaleete mangu ddala si buvunaanyizibwa bwe nga sipiika sendowooza buvunaanyizibwa bwe nga tannalowooza ku kugenda kutunuulira rules of procedure na butya bwasobola okugoba bano mu palamenti ekyo kyeyalisoose ekirala mwe bammemba ba palamenti abali ku luuyi oluvuganya nze ndowooza kisaana babagobe mu palamenti kubanga bwe banaaba babagobye mu palamenti nga kibagobya kulwanirira ddembe ly'abuntu era abantu be bamu abo abaabalonda bajja bazzaayo mujja kubanga ddala muvunaaniddwa ekintu ekyamakulu owe Haji Nyombi bw'oba waliwo abafiiririra abalala kati ate okufiirwa obufiirwa ekifo ky'obwammemba bwa palamenti kinene ku mubaka bw'abanga ddala yajja kufuna mulimu naye bw'aba yajja kukolerera bannansi ekyo si nsonga nnene amiina kanso tusiibule endowooza eggwanga kadde kagizegize basebo ne bannyabo abalungi mwebale kutuwuliriza manye ebintu bino Haji Nyombi bwe tuba tubyogera buli omu alina engeri gy'abitaputamu okimanyi nti oli bw'aba akufunye bubi newankubadde nga ky'obadde oyogera kirungi asobola okubeera ng'agenda kukola bubi bwe kiba nga ekyo kyakufunyeemu akirabyemu ensonga okukissa mu nkola naye kansabe Katonda mubeere nga mutufunye bulungi kyokka ate wemututapusa obubi mwe mwongereemu ku butetenkanya mukole ekirungi ekisinga ku kyaffe yenza avunaanyizibwa ku bigambo byenjogedde wano naye nammwe muvunaanyizibwa ku ngeri gye mubitegeddemu naye Haji Nyombi laba omurasa laba fulusi aliriza ate akalabika kungulu kekolesa ekinene ekiba munda fulusi watuukidde okulingiza kitegeeza ekintu kyamaanyi Haji Nyombi nga mumaliriza kanso nalukola mongeze kazinda kanso nalukola ayogera ki abadde ndaba president w'eggwanga erya Liberia George Weah abooludde oluvuganya bamuwangudde mu kalulu nga bakazzeemu envuunula abooludde oluvuganya wano nga mu aba DP mukituukako ddi ekyo anti okuwangula ku opposition wasirina kusooka kubaawo kwa George Weah wano akkiriza okuwangulwa kati owaawano omumanya ayambala enkofiira ateekwa okuwa ekitiibwa ebyo ebiba bivudde mu kulonda bw'abanga tawa kitiibwa nga waliwo asoma ng'asoma ebyo byokka ebireeteddwa kozi eno 5 kiba kizibu okulaba avuganya nga yawangula kale eri omulungi atuliza ku Palo of Africa byebyo mubiwulidde kanso nalukoola ayogedde nti
tekisoboka Sipiika Amongi kugoba ababaka mu Parliament bobuyinza tabulina nga Namuganza yamulemeramu era n'ategeeza nti babanga bagobeddwa bagobwe ababalonda gye bali bajja kubazaayo ate kino kyongedde okuzibula bannayuganda amaaso bategedde amazima ate Museveni tekimulese kyekimu watudde naye wali yegeyege essaawa yonna bannayuganda bagenda kuba beddiza obuyinza bw'ensi yaabwe mbaagala nnyo Omukama tunasaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubigambo ebigambo bataayi mweraba